الحمد لله وصف الحياة الدنيا بما تستحقه، وقال في محكم تنزيله: قل متاع الدنيا قليل. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الأحبة في الله، وراقبوا كل لحظة تمر من حياتكم بما ينفعكم في الدنيا والآخرة. abadduba Allah balungi abasembedde wano olwaleero, ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala eyatuwa obulamu buno obwensi n'abugeraageranya ku bulamu obw'enkomerero, n'atulaga ekifaananyi kyabwe ekituufu, n'agamba mu kitabo ky'Qur'ani nti qul mataa'u dunya qalil, nti bagambe nti ekigero ky'ensi kitono nnyo bw'okigeraageranya n'enkomerero. Ensi terina kiriko, terina kyeri. Allah subhanahu wa ta'ala nsaba okusaasira kwe ku mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne ku banne ne ku mikwano gye na buli yenna eyakola kye yakola okututuusaako obuluŋŋamu buno ila yaumiddin. Amma ba'd, abalungi abasembedde wano, mbalaamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubakuutira okubeera nti muvaluwinga obulamu bwammwe obwensi, mubeerenga buli kaseera akabayitako keeba eddakiika oba ssaawa, omuntu obeerenga olowooza kiki kyokola nga kijja kuyamba ku nsi ne ku nkomerero. Abalungi abasembedde wano, nga tufundikira omwaka, nafuna abantu abankubira amasimu ng'abamu baali beevuma mwaka. Oli n'akugamba nti guze guno omwaka gunsaze, n'omubuuza nti kiki ate? N'agamba siina kalungi kenfuniddemu, nalwala, n'endwaza, n'enfiirwa, emirimu gyange gyonna ne gibeera nga gikyankalana olw'embeera gye tubaddemu eya COVID. Oyo nno n'akugamba nti naye essuubi lyange liri mu guno omupya, mwensuubira okubeera nti nno neddaabulula, mbeeko kyenkola okubeera nti nno neetereeza. Naye jjo ly'abalamu ennaku nga 3, ate nenfuna omuntu eyankubira essimu ng'ate ye yeevuma January, n'agamba bannange, nali mmanyi nti omwaka guli gwagenda ebyange biteredde naye tewali kikyuseeko. January ate bannange ampisizza bubi nnyo, naye ndaba nga bwe budde obwali businze okubeera obubi, obukyasinze okubeera obubi mu bulamu bwange. Omwanadamu olubeerera bw'atyo bw'abeera. Allah subhanahu wa ta'ala atuwa ebyengera n'atugezesa n'ebizibu, naye abaanadamu bangi beerabira ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala ne batunuulira bizibu byokka bye baba bafunye. Era abaŋŋamba ebyo nabajjukiza ebintu bino 3 wammanga. Ekisooka, Allah subhanahu wa ta'ala tetusaana kugwa mu nsobi, tetusaana kufuna kwesuula mu busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubeera nti tufunye ebizibu ku ndaba yaffe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu hadithi al-Qudusi nti yu'dhini ibnu Adam yasubbu ddahara wa ana ddahar. Mu bizibu byonna by'oba ofunye, togamba nti era byonna biri ku nze, n'ovuma omwaka, n'ovuma ennaku, n'ovuma emyezi. Allah subhanahu wa ta'ala byonna yabigera. Kyava agamba nti omwana Adamu annyiiza, avuma omwaka wa ana ddaharu ng'ate nze mwaka. Tategeeza Allah nti ddaharu
linnya mu mannya ge, wabula ng'ategeeza era kye yannyonnyola obulungi mu hadiisi eno nti uqallibu llayla wannahar, nze nkyusa emisana n'ekiro. Ebibaawo byonna emisana, ebibaawo ekiro, ebibaawo mu ntambula z'ennaku, olunaku ne lugenda, omwezi ne gujja, emyezi ne gigenda, emyaka ne gijja, byonna Allah subhanahu wa ta'ala biri mu buyinza bwe, yabiteekawo. Bw'ofuna ekirungi weebaze Allah subhanahu wa ta'ala ogambe nti alhamdulillah. Bw'oba ofunye ekibi era beera mugumiikiriza era weebaze Allah subhanahu wa ta'ala. Ge makulu ga hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ajaban li amri almu'min, nti omukkiriza embeera ye yeewuunyisa, inna amrahu kullahu khair, omukkiriza buli kiseera afunamu. Bw'afuna kirungi shakara fakana khairan lahu, yeebaza Katonda ne kibeera kirungi gyali, Allah n'amuwa empeera. Bw'afuna kizibu oba kibi sabara, agumiikiriza, fakana khairan lahu, era ne kiba kirungi gyali. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti walaisa dhalika illa lilmu'min, teri asobola kufuna ekyo mu bulungi n'obubi nga yafunamu okuggyako omukkiriza. Kale kyekisooka kye tugamba abantu abafaananako bwe batyo nti teweevuma mwaka, Katonda ye nannyini buyinza, ye nannyini kukola nteekateeka zonna ezibeera mu mwaka. Ekyokubiri, ne mugamba eyayogedde ekigambo ekyo nti oyinza otya okugamba nti tolina kyengera kyolaba kyonna. Ebyengera bya Allah bingi byeyakuwa, singa obala kimu ku kimu tosobola kubibala n'obimalayo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ne bwe mubeera nga musazeewo mu bulamu bwammwe obutakola mirimu mirala gyonna okuggyako okubala ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala, teri asobola kubibala n'abimalayo. Weetunuulira olaba waliwo abatalaba, otambula waliwo abatatambula, olina kyoli olwaleero waliwo atalina ddala kyasobola kulya. Oyinza otya okwevuma olw'okuba ofunye ebizibu n'ogamba nti tolina kirungi kyeweerabako, tolina kyolaba Allah kyakuwadde? Kikumala bumazi okubeera nti bangi abafudde nga balina buli kyabugagga kya ku nsi, balina amaanyi bakusinga, tolina bw'osobola kubeegeraageranyako ninga bo Allah abatutte ate gwe n'asigala ng'akuwadde obulamu. Ekyokusatu kye namugambye, ne mugamba nti nga tonnalaaja n'oba kuvuma mwaka oba kwevuma bizibu bya mwaka, olina okubeera nti nno otunuulira nti oluusi ebizibu by'ofuna bijja nga biriko ensonga, nga biva ku ggwe kennyini, okubeera nti ogaanye okwetereeza wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'akuleetera embeera akunyigemu oba oli awo odde gy'ali. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atugamba mu Qur'ani nti wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, teri bizibu bibatuukako okuggyako nga biva ku mmwe kennyini. Musobya Allah subhanahu wa ta'ala ne mugaana okwenenya. Allah n'abassaako ebibonerezo ng'abasasula ebibimmwe bye mukoze, ate ne mumala ne mwevuma omwaka, ne mwevuma ennaku, ne mulabanga Allah subhanahu wa ta'ala atalina kirungi kyabawadde. Mpozzi ne Nabbi sallallahu alaihi wasallama kyava agamba nti innal abda la yuhramu rizqa li khati'atin ya'maluha, omuddu wa Katonda Allah ayinza omumma riziki n'aginoonya mu ngeri yonna, n'akola nga tawummula ne Allah riziki n'agimumma. Lwaki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba li khati'atin ya'maluha, omuddu oyo ayinza okubaako ekibi kye yalemerako nga kinyiza Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nga kyaviirako okumumma riziki oba okuginyigamu abeere nga adda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kyenvudde nsalawo mu kutuba yaffe ey'olwaleero twogere ku byengera ebya nnamaddala. Omukkiriza atunuulira atya ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala?
soosi y'ebyengera bya Allah kuggwe omukkiriza yeki eryetya era ebyengera bya Allah bw'oba oyagala okufuna essanyu ery'amazima ku nsi ligobererwe essanyu ery'oku nkomerero ng'omukkiriza osaanye kubeera otya. Ekisooka oteekeddwa okukimanya nti bw'oba oyagala essanyu ery'olubeerera gwe ng'omuddu wa Allah subhanahu wa ta'ala omukkiriza oteekeddwa okukimanya nti olina okutambuliza obulamu bwo mu kwekebera olubeerera. Weekebere enkolaganayo ne Allah subhanahu wa ta'ala eryetya, weekebere enkolaganayo ne bantu banno eryetya. Tojja kusuubira ssanyu ku nsi kuno nga tolongoosezza nkolaganayo ne Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti omusiimya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard, nti abantu b'omu byalo, Allah yayogera byalo kubanga ebibala gye bisinga emmere gy'erimwa nejja netambula nejja mu ttawuni nejja mu bibuga, naye agamba nti singa abantu b'omu byalo amanu wattaqaw baali bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ne bamutya ne bakola emirimu emirungi, agamba nti lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard, twandibagguliddewo emikisa okuva mu ggulu okuva mu ttaka ne waggulu, enkuba n'etonnya Allah n'agissaamu emikisa n'ebibala, ettaka nalyo ne bibeera nga libaza ebibala, Allah subhanahu wa ta'ala n'abawa ebyengera bye olubeerera. Agamba nti walakin kadhabu, ekireeta obuzibu nti balimbisa Allah subhanahu wa ta'ala, fa akhadhnahum bima kanu yaksibun, Allah n'anyiiga n'abakwatamu olw'obwononefu bwabwe oba obujeemu bwabwe bajeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, gwanoonya essanyu ery'olubeerera ku nsi ne ku nkomerero, ky'olina okutunuulira nti nkugambye weekebere olubeerera wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Omwaka ogwagenda gwe weevuma, esswala zo zaali zitya, okusiiba kwo kwali kutya, saddaaka zo, zakaayo n'emirimu emirala egikakatako, shahadayo yali etya, wali mu bakyagatta Katonda n'ekintu ekirala oba weetereeza? Bw'obaako ebibadde emabega yonna nga tebitambula bulungi, oyanguwa ne weenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala ne weetereeza, n'otereeza n'enkolaganayo wakati wo n'abantu. Abantu bangi muwangaalira kulyazaamanya bannammwe, abantu bangi muwangaalira essanyu lyammwe mulifuna mu kugeya bannammwe, mu kukonjera bannammwe, kukola nsaalwa ku bannammwe. Emize egyo gyonna mugyewale nga munoonya essanyu ery'olubeerera ku nsi ne ku nkomerero. Lwaki omwana Adamu atambuza obulamu bwo nga bw'oyagala, teweebuulirira ne supiidi ennaku kwe zitambulira? Ennaku zitambula ku supiidi ne zikendeeza obulamu bwo ne kabeera akabonero akakulaga nti ssaawa yonna ofa ng'abalala abafudde bw'obadde omanyi era osisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Ne kikulaga nti edduniya eno ne bw'onaajemalira otya ntono nnyo, tosobola kugigeraageranya ku nkomerero. Ekitegeeza eddiini ginoonye mu ngeri ey'ekigero ng'omanyi nti enkomerero gy'eri ogenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava atugamba ng'ageraageranya ensi ku nkomerero, n'agamba nti yu'ta bi an'ami ahli duniya, bajja kuleeta omuntu eyasinga okweyagala ku nsi nga buli kye yali ayagala akiyita buyisi ne kijja, naye nga teyali mukkiriza oba yali mukkiriza nga mwonoonefu nga tafa ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bamuleete ku lunaku lw'enkomerero nga wa muliro, bamunnyike mu muliro, lutemya lwaliiso bamuggyeyo, bamubuuze nti hal dhukta na'iman qat, wali olabye ku kirungi kyonna, wali ofunye ku kyengera kyonna ku nsi ng'olutemya lw'eriiso lwayise mu muliro lumwerabizza buli kimu? Agambe nti ya rabbi ma dhuktu na'iman qat, edduniya nze nagiyitamu buyisi, saagifunamu kyengera kyonna, sirina kirungi kye nagifunamu. Agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ate baleete omuntu ku nsi alaba nti yabonaabona nnyo,
naye nga yali mugumiikiriza ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, buli kika kya nnaku alabanga yakiraba ku nsi, Allah alagire bamunnyikeko mu jjana lutemya lwaliiso nga yali mukkiriza, bamunnyike mu jjana bamugjeyo nga yeerabidde ennaku y'ensi yonna, bamubuuze nti hal ra'aita bu'san qat, wali ofunyeeko ekizibu ku nsi? Agambe nti la, nga tajjukira nti alina ekizibu kyonna kye yali afunye ku nsi. Kaakati ekyo kyekigero kye tulina okubeera nti nno tutunuulira wakati w'obulamu buno obw'ensi n'obulamu obw'enkomerero bw'obeera ng'onoonya essanyu ery'olubeerera. Teri ssanyu lya nsi nga tolitambuliza wamu na ssanyu lya nkomerero. Obulamu obw'ensi bw'obugeraageranya olina obutambuliza wamu n'enkomerero, naye ng'ate tageti yo y'enkomerero, ensi gifune gyeyagaliremu. Allah subhanahu wa ta'ala takugaananga, era kyava agamba nti wabtaghi fiima ataaka Allahu ddara al-akhira. Katonda byakuwadde bikozesa okunoonya enkomerero. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, naye ate omugabo gwo ku nsi togwerabira. N'akubuulira naye ekigero ky'ensi ku nkomerero, n'agamba nti wamal hayatu dunya fil akhirati illa mata, ensi obulamu obw'ensi ne bwoba obufunye bwonna ku ndabayo tebulina ngeri ki gy'obugeraageranyamu na nkomerero. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti law kanat ad-dunya tusawi janaha ba'udatin inda Allah, ensi eneetumalamu singa ewa Katonda yali ezitowa waakiri okwenkanankana ekiwawaatiro ky'ensiri, ma ta'ima minha kafiru sharbata ma, omuntu awakanya Allah subhanahu wa ta'ala Katonda tiyandimuwadde mukisa wadde ogunywa ekikopo ky'amazzi ku nsi. Naye olw'okuba esaagiwa buli omu amukkiriza n'atamukkiriza, ate ng'enkomerero ajja giwa bamukkiriza bokka. Y'ensonga lwaki omukkiriza osobola okukkiriza Allah n'okola emirimu emirungi, ne Allah subhanahu wa ta'ala n'asigala ng'akugezesa n'ebigezo by'ensi. Tebikumalanga mu maanyi wabula byongere kunyweza. Ate ebyengera okumanya Allah subhanahu wa ta'ala mulungi wa kisa, nti awamu n'okuba nti yatutegekera enkomerero ennungi bwe tunaabeera nga tumukkiriza ku nsi ne tukola n'emirimu emirungi, naye ate teyatugaana kweyagalira ku nsi, kasita tubeera nga bye tweyagala nabyo biri halaali. Ky'oba weewala kwe kusanyuka ng'onyiiza Allah subhanahu wa ta'ala, naye bw'osanyuka nga tofulumye mu boundaries za ddiini, eddiini byekulagira, tosussa ensalo, eddiini tekuyinaako mutawaana. Nabbi sallallahu alaihi wasallama kyava agamba nti fa inna lijasadika alaika haqqa, gw'omukkiriza omubiri gwo gukulinako obuvunaanyizibwa, gulina rights, gulabirire bulungi. Bwe kiba kikwetaagisa weekoleko weefeeko olabike bulungi ng'omukkiriza. N'agamba nti wa inna li'aynika alaika haqqa, olaba n'eriiso lyo nalyo olina okulirabirira ng'ageza ku biyungo, nti n'ebiyungo byo byonna. Enjogera za hadithi za njawulo naye zonna zikakasa kimu nti omuntu eddiini ekukkiriza okwefaako n'enoononya n'enkomerero. N'agamba nti wa inna lizawjika alaika haqqa, ne mukyala wo oba gwe omukyala omwami wo naye akulinako obuvunaanyizibwa. Fa'ati kulla dhi haqqin haqqa, omukkiriza anoonya essanyu ery'olubeerera, yatuukiriza obuvunaanyizibwa bwa buli kintu nga bwe bulina okubeera. Kyova olaba eddiini etunuulira bubi abantu abagikalubya ne bagitiisa bannaabwe, ne batuuka n'ebintu ebiri halaali ne babiyita haraamu, jahala minhum, olw'obutamanya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratul A'rafi nti qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati min arrizqi, nti babuuze nti ani eyabawa obuyinza obugaana ebyokwewunda bya Allah subhanahu wa ta'ala bye yateerawo abaddu be n'ebirungi bye yabateera ku nsi babeere nga beeyagala nabuyo n'abawa riziki ey'enjawulo. Na Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba n'atukakasa nti wadde ng'abiwa buli omu, naye ku lunaku lw'enkomerero ajja byawulira bakkiriza bokka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava alagira
okubeera nti nno tulaga obulungi bw'eddiini, abantu basanyuke nga bamanyi kye basanyukira, nti eddiini si yakkalubya bulamu bwa muntu, naye ate tekukkiriza kusukka nsalosalo n'obeera nga weekolera haramu oba ogitambuza nga bw'oyagala. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali ne basahaba be, n'alaba Abayudaaya nga basanyuka, n'alaba Habasha gye tuyita Ethiopia kati nga bazannya nga basanyuka, n'abagamba nti litaalama yahudu anna fi dinina fusha, ekyo kirungi musanyuke kasamba nga temusanyuka mu haramu. Abayudaaya basaana bamanye ti eddiini yaffe etuwa akalembereza ak'okusanyuka kasa tubeera nga tetusanyuka mu haramu. Ali bin Abi Talib n'agamba nti inna alquluba tamallu kama tamallu al-abdan, nti emitima gino gye mulaba nagyo gikoowa ng'emibiri bwe gikoowa. Fabtagu laha taraifa alhikam, muginoonyeze ebigisanyusa kasa bibeera nga bya halaali. Era n'agamba nti rawihu alquluba saatan saa, waddenga fa inna alqalba idha ukriha amiya, nti emitima gyammwe mugiwangamukko emirembe. Olina okusinza Allah subhanahu wa ta'ala naye togamba nti anze sijja kwefaako, yawulamu essaawa ya kwesanyusa, essaawa ya Allah, essaawa ya kusoma Qur'ani, essaawa naawe yakubeera nti nosanyusa omwoyo gwo, obulamu n'obeera nga obutambuza bwotyo. Abu Darda yate yagamba nti nze gwe mulaba ngenda n'enkola ebintu ebisanyusa omwoyo gwange naye nga bya halaali, naye nga njagalamu ki omwoyo gwange gusanyuke, gufune amaanyi mu kiseera kya ibaada. Bwe mba nsazeewo okusituka kiro, gubeere nga gulina amaanyi agasinza Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava agamba Hanbala nti ya Hanbala saatun saa, eddiini ogiwa obudde, naawe ne weewa obudde, olina okubeera nti nno balansinga. Umar ibn al-Khattabi n'atugamba nti kana alqawmu yadhakuna wal imanu fi qulubihim arsa min aljibal, nti nze mmanyi abantu abalina imaani enzijuvu, naye nga mu biseera by'okusaaga oba okusanyuka obasanga nga baseka, naye nga imaani gye balina obunywevu bwayo businga n'ensozi ezoogerwako. Kale tukugamba nti eddiini tekugaana kubeera nti nno osanyuka, aweetaaga okusanyuka naye weewala olubeerera okubeera nti nno okola haramu oba onyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu bangi basanyuka ne beerabirira ddala eddiini, oli n'abeeraawo nga talina budde bw'ayinza kubeera nti agamba eswala nga zimuyitako ne beekwasa emirimu nti bali bize. N'osanga omuntu olunaku lutandika ne luziba naye nga tafunyeeyo wadde eddakiika 2, 3, 5 okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, agambe obugambi Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebigambo bye yagamba, nti okugamba nti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, n'agamba nti kalimatani khafifatani ala lisan, ebigambo bibiri bwe biti byangu nnyo okwogera ku lulimi, habibatani ila rahman, Katonda abyagala nnyo, thaqilatani ala almizan, bizitowa nnyo ku mizaani y'emirimu emirungi ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Gamba subhanallah wa bihamdi, subhanallah alazim, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, niyo osanga omuntu ng'obudde obukola ekyo obumubula. Ne Qur'ani mwaka ku mwaka abamu ne bakwatibwako ensonyi mu Ramadhaani, abalala ne mu Ramadhaani ne batafaayo. Naye bw'omubuuza social media talina kyatamanyi, akeerera ku social media, ate TikTok yazze ate ne kiyitirira, n'akeera ng'ascrollinga ajjawo kanazzawo kali, kwakeerera nga tannasaala subuhi, bw'aba agisaala ate abamu n'okusaala tafaayo, ate kwazibira kwe yeebakira, ne babeera nti nno obudde bwabwe bwonna bugenderaawo nga tebalina budde bujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Tetukugamba nti okukozesa ebintu by'omulembe nga social media, TikTok, ebintu bibaako, teri kibi kiri awo kyokka, wala ne shaitani erimu kaakalungi, naye bikozese okubeera nti nno gw'ofunamu obulungi.
osobola okubeera nti buli kiriwo okiganyirwamu n'ofuna empeera okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, omulembe n'otambula nagwo naye nga tonyiizizza Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abantu abamu nga bwe mbagambye tebafaayo, naye ate ne beerabira nti ebintu ebirungi bino bw'obikozesa n'enniya ennungi ofunamu empeera. Ekifaananyi Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yakuba mwenna kye mumanyi, n'agamba nti wa fi bud'i ahadikum sadaqa, omu ku mmwe okubeera ne mukyala we mu nsonga z'obufumbo afuna empeera. Basahaba ne beewuunya ne bagamba nti omuntu anyumirwe ng'ate afuna empeera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti mulaba mutya singa obwetaavu bw'obuntu obwo abumalidde mu haraamu n'atagenda ku mukyala we n'agenda ku mukyala wa haraamu, teyandifunye musango? Ne bamugamba yandifunye omusango. N'agamba nabwe kityo bw'akikola mu halaali n'abeera nga obwetaavu bw'obuntu agenda wa mukyala we afuna empeera n'omukyala n'afuna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisaa'u wat-tiibu, edduniya erina ebirungi bingi naye nze Katonda yaginjagazaamu bakyala na buwoowo. Waju'ilat qurratu ayni fi s-salaa, ate amaaso gange Allah n'ampanga gakkakkanira ku swala, bw'asaala n'afuna emirembe n'awulira essanyu. Kyova olaba yalaajananga ng'awulira okunyigirizibwa, n'agamba nti arihna biha ya Bilaal, Bilaali tuwe ku ssanyu, kime esswala yazino, kime esswala tusaale tufune essanyu. Naye bameka mu ffe abamala obwetaavu bwabwe obw'obuntu nga babumalira ku haraamu? Abamu bafumbo naye nga bagenda ku bakyala aba haraamu, girlfriend naki byonna bye mubiyita. Abalala bakyala bafumbo naye bamala obwetaavu n'abasajja aba haraamu, mukyala n'abeera mu mufumbo naye ng'alina ba boyfriends be babiri oba basatu oba omukale, era yonna yonna haraamu. Naye kale bw'oba oyagala essanyu ery'olubeerera nkugambye weetooloolere mu kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Kobe muulu kobe mufumbo, manya nti oyina kusanyuka nga oli mu Allah subhanahu wa ta'ala kye yakukkiriza. Naye buli woobeera nti Allah subhanahu wa ta'ala tofa ku mateeka ge, nga bwe twagambye nti Allah subhanahu wa ta'ala asobola okussaako ekibonerezo n'okola nga tofunamu n'obonaabona, naye nga lwaki? Lwakubeera nti nno oyina ezzambi liwalemerako Allah subhanahu wa ta'ala ly'atayagala ate wagaana okwenenya. Nabwe kiti ate Allah subhanahu wa ta'ala bw'oba omulungi asobola okwanguyiza obulamu n'akusasula ku nsi nga n'enkomerero tennatuuka olw'okuba omulungi n'akugondeza obulamu. Allah subhanahu wa ta'ala kyava atukubira ekyafaayo ku Nabbi Yunus alayhi salam n'abantu be, n'agamba nti falawula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Yatukubira ekifaananyi eky'abantu abaali mu buzibu ne bakkiriza, obukkiriza ne bubeera nga bubagasa nga baali abantu ba Nabbi Yunusu. Lamma amanu kashafna anhum adhaba alkhizi fi lhayati dduniya wamatta'nahum ila hin. Bwe bakkiriza ne bakola emirimu emirungi, Allah ebizibu byonna n'abibagirawo n'abawa essanyu ery'olubeerera ne babeera nga basanyufu. Buli woobeera nga oli kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala, buli wooyongera okusemberera Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akulongooseza embeera. Kyava agamba mu suratu Nahli aya 97 nti man amila salihan min dhakarin aw untha, omuntu akola omulimu omulungi kaabe musajja oba mukazi, wa huwa mu'minu nga mukkiriza, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tujja muwa obulamu obulungi ku nsi yeyagale, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ate ku nkomerero Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nti nno abawa empeera ennungi olw'emirimu emirungi gye baali nga bakola. Ofunye ku nsi n'ofuna ne ku nkomerero. Ffenna tusobya, naye ekituyamba okufuna essanyu ery'olubeerera nga tusobezza Allah subhanahu wa ta'ala, njagala tutunulire ebintu bino wammanga ng'ebiyinza otuyamba obutafuna busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala ne bwe tubeera nga tumusobezza. Ekisooka luzumul istighfar,
buluwooso bya Allah subhanahu wa ta'ala yanguwa omusabe okubeera nti nno akusonyiwa. Allah atunyumiza ku bantu ba nabbi Nuuhu abaali basobezza Allah ne bakola buli kikyamu. Allah agamba suratu Nuuhu aya 10 paka 12 nti faqultu astaghfiru rabbakum, nembagamba nti musabe Katonda wammwe okubasonyiwa, innahu kana ghaffara, bwe munaasaba okubasonyiwa ajja basonyiwa. Ate si kyokka, yursili samaa alaikum midirara, ajja bawa ebyengera bye, enkuba etonye mufune ebyengera. Agamba wayumdidukum bi amwalin wa banin, ajja bawa abaana mubeere n'abaana abangi ababasanyusa. Wayaj'al lakum, abawe n'emmaali ebasanyusa empitirivu. Wayaj'al lakum jannati wayaj'al lakum anhara, ajja bawa amalimiro, ajja bawa emigga, mubeere nga temulina kye mujula. Ekyo kye kimu ku birungi byofuna bw'obeeranga essanyu olinoonyezza kubeera kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri kwe kubeera nti nno okimanya nti essanyu lino lyonoonya, tosobola kubeera nti nno olifuna n'oyawula n'okoma ku ssanyu ly'edduniya nga tokonsidarinze ssanyu lya nkomerero lijja kuba kendeevu era ku nkomerero ojja kwejjusa. Omukkiriza yenna ne bw'onaawangaala otya era ekiseera kijja kutuuka ove ku nsi. Allah kyava akugamba nti kul mataa'u dunya qalil, ebyensi bitono era bya kiseera. Kale olubeerera gwe ng'omukkiriza yagala ensi naye ng'ekiruubirirwa kyo mu maaso onoonya nkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fama utitum min shay, buli kyonna kye muba muweebwa ku nsi, famataa'ul hayati dunya, ebyo byansi bya bwereere byakuggwaawo. Wama inda Allahi khairu wa abqa, ebiri ewa Katonda ebiri mu jjana bye bisinga obulungi ate bye ebyokusigalawo. Agamba nti nno lilladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, nga Allah yabitegekera abakkiriza era nga bamwesigamirako. Ekirala gwe ayagala essanyu ery'olubeerera ku nsi ne ku nkomerero n'okubeera okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala, obukkiriza bwo olubeerera butambula nabwo. Ne bw'oba ofunye ebizibu tokyukangako n'ogamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ate nze tanjagala oba lwaki ankoze bw'ati. Omusajja yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abuuza nabbi nti ayul a'mali ahabbu ila Allah, mulimu ki ogusinga Allah obulungi Allah gwasinga okwagala? Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti sururun tudkhiluhu ala muslim, nti essanyu lyoyingiza mu munno. Musiraamu munno ali mu nnaku abonaabona talina kyakulya n'omuyingizaamu essanyu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba ogwo mulimu Allah agwagala nnyo. Au takshifa anhu kurba, oba omugjeeko kizibu kyonna ekibadde kimutawaanya. Au takudhi anhu daina, oba omuyambye kumuggyako bbanja. Au tatrudu anhu ju'a, oba omugjeeko njala omuyambye n'afuna ekyokulya. Ekyo kirimu kitundu mu bukkiriza obukusuubirwamu ng'omukkiriza, okubeera nti okkiriza Allah subhanahu wa ta'ala naye ate era n'obeera muyambi eri banno. Ekiddako kwe kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala mu byengera essanyu ly'ensi mulimu okuwa abaana, nekimanye nti buvunaanyizibwa era kitwale nti buvunaanyizibwa. Naye ensi eyonoonese, abantu bangi tebakyamanyi baana baabwe gye babeera, gye basula, gye batambulira. Byebizibu ebiri mu nsi ne tujja kubuuzibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Teri ssanyu lojja kufuna lya lubeerera ng'ojja kubeera nga wandisuubidde okuyingira ejjana, omwana akukwata ekitogi nga naye ayagala kwetaasa ng'alaajanira Allah subhanahu wa ta'ala nti taata oba ne maama be baavaako okubula kwange. Mpozi n'ekisembayo mu bukkiriza bw'omuntu ayagala okubeera nti nno ofuna essanyu ly'olubeerera ku nsi ne ku nkomerero, fangayo beera ne projects ez'obulungi ng'osuubira ozifunamu ensi n'enkomerero. Okole projekiti yo naye ng'omanyi nti omulimu guno bwe ngumaliriza nja kufuna okusiimwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Awo ojja kufuna
essanyu ku nsi naye ng'olina n'essanyu ly'osubira ku nkomerero nga kyonna ekiyita mu kkubo lyo oli muntu asiima okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala kaobe ng'ofunye kirungi oba kibi. Ibn Mas'udi radiyallahu anhu yatugamba nti inna Allaha biqistihi wa adli ja'ala ar-rawha wal faraha fil yaqini wal ridha wa ja'ala al-hamma wal huzna fi shakk. Nti Katonda mu bwenkanya bwe yafuula essanyu ly'omuntu olubeerera nga libeera mu kubeera nti akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza ne bwafuna ki nga tekiri mu kusiimya Allah subhanahu wa ta'ala tekijja muwa ssanyu. Mizaani ye kyenfunye kino kisanyusa Allah oba nnyinza okikolamu ebisanyusa Allah. Agamba nti ate ennaku y'omukkiriza n'agiteeka mu kubuusabuusa. Bw'obeera nga tokkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala ne bw'ofuna ki kibeera kikusalidde bwereere. Umar bin Abdul Aziz n'agamba nti asbahtu wa mali surura illa fi mawadhi'i al-qadari wal qada. Nti nze nakeesa nga nakkiriza nti essanyu lyange terisobola kujja okujjako nga nzikiriza nti buli ekingwako Allah kyangeredde, bwe kiba kibi ne ngumiikiriza ne mwebaza, bwe kiba kirungi ne nsanyuka era ne mwebaza. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Takbirat al-ihram. So you say Allahu Akbar, then you come with 7 takbiras. The second rak'ah has 5 takbiras. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. barungi abasembedde wano nziramu nate okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaba okusaasira n'emirembe bibeere ku mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nenziramu nate okubalaamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okumanya nti essanyu lyammwe olubeerera ku nsi ne ku nkomerero litambulira mu kubeera nti munoonya okusiimwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Khutuba yaffe esooka twogedde ku ssoosi entuufu ey'essanyu ly'omukkiriza. Bw'oba oyagala okusanyuka essanyu lyo olina kubeera nti nno olinoonya otya, olinoonya mu ngeri ki? Kaakati tukugamba nti gwe omukkiriza mu mbeera yonna bw'obanga okola ky'okola kiruubirirwa kyo, bw'obanga ogasse ensi ginoonyezeeko enkomerero ng'omanyi nti ensi ya kigero. Allah subhanahu wa ta'ala gitwale nga bwe yaginnyonnyola mu Qur'ani mu suratul Ankabuuti aya y'enkaagamu-ennya n'agamba nti wama hadhihi alhayatu dunya illa la'ibun wa lahaw. Nti buno obulamu obw'ensi tebuliimu kinene okuggyako okwegayaaza, okuzannya. Wa inna ddara al-akhirata lahiya alhayawan. Obulamu obw'enkomerero bwe bulamu obwannamaddala obw'olubeerero obutajja kuvaawo ng'oli mujjana weeyagala togenda kuggibwamu. Lawkanu ya'lamun, singa abaali bamanyi bandibadde tebagayaalirira nkomerero wadde olutemya lw'eriiso. Allah subhanahu wa ta'ala kyava atwewaza abantu ate abamu abafuna essanyu ery'ekiseera nga lyakubafunisa ebizibu ku lunaku lw'enkomerero. Abamu tebafaayo kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Mbagambe ekisobola okuviirako Allah okuggyako ebyengera byakuwadde, kuba Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratu Ra'd aya 11 nti inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nti Katonda takyusa birungi byawadde bantu paka nga bo bennyini babikyusizza. Allah n'akuwa obulungi tosobola kumwebaza. Olabako bibi byokka ne webala nti gw'osinza okubonaabona mu nsi ate nga kinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba nti wa idha arada Allahu biqaumin su'a fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Katonda waba yagadde kuteekako kabi, kutuusaako kabi, toyina bw'osobola kubeera nti nno okeewala. Ate toyina mubeezi nga Allah subhanahu wa ta'ala akuvuddemu. Naye ate okwejjusa kujja kuyitirira
bw'onaabeera nga kyokoze kinyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba mu suratu Ghafir 75-76 nti dhalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairi alhaq. Allah jabbavunaana ku lunaku lw'enkomerero abateeke mu muliro ababonereze olw'okubeera nti nno ku nsi mwasanyukiranga ku bintu ebitali bituufu, temufaayo kukola mazima kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agambe nti udkhulu abwaba jahannama khalidina fiha, muyingire babagulirewo waliyadhu billah emiryango gy'omuliro jahannama. Allah gyagamba nti abayingira bakubeerayo olubeerera fabi'sa mathwa almutakabbirin, ng'ate obwo buddo bubi eri abo abeekuluntaliza ku Allah subhanahu wa ta'ala mu bulamu bwabwe obw'ensi. Kale nfundikira ebigambo byange nga mbakubiriza nti obuzibu bwonna omuntu bw'oba ofunye, kagube mwaka guli ogwayita oba obuzibu bw'okyalaba kati bye mukyakaaba nti ikonomi egudde, emirimu giganye, riziki ebuze, tufiiriddwa, tulwazizza, tebikomye mwaka guwedde. Allah subhanahu wa ta'ala paka ye wanaasalawo biyinza okubeera nga bikyajja, naye olubeerera twekwate ku Allah subhanahu wa ta'ala, tumusabe okutusonyiwa, ajja kubeera nti atukendeereza ku kibonerezo, ne bwe kinaaba kisigaddewo ajja tugattira wakati w'empeera z'obugumiikiriza n'okubeera nti atuwa obulungi ku nsi ne ku nkomerero. Ala wa sallu wa sallimu ala khayri khalqillah faqad amarakum Allahu bisalati wassalami alayhi faqala inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama amartana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama yajibu alayna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ay Allah ow'ekitiibwa, tukuŋŋaanye mu nnyumba zo nga tunoonya kusiimwako. Ay Allah, tuli abasobya abakusobya emisana n'ekiro. Ay Allah, tukkiriza nti gwe musonyiyi atayina kikulema, ate gwe musobozi atayina kikulema. Ay Allah, tulina ebyetaago, olina obusobozi obutumalira ebyetaago byaffe nga tebirina kye bikendeezezza ku mawanika go. Ay Allah, tugabirire mu mbeera esinga okubeera ennungi. Ay Allah, gw'osinga okumanya ebyetaago byaffe, buli omu mujje wano ng'omumalidde ekyetaago kye. Ay Allah, tulina abalabe ab'olwatu n'ab'ekyama, n'eggwe alina obusobozi obusembayo, gwe nannyini maanyi. Ay Allah, bakwateko abalyaz'amaanya tebasobola kubeera nti nno basukka obusobozi bwo. Allah, abatulinako ensaalwa beeranga obubi bw'ensaalwa yaabwe obubaddiza bubeerenga bukosa bo. Ay Allah, kuuma eggwanga lyaffe mu mbeera esinga okubeera ennungi, tukuumire mu mirembe mu nsi yaffe ne famirizi zaffe. Ay Allah, beera ng'otuwa enkulaakulana ey'olubeerera. Allahumma hfadhna bihifdhik wakra'na birayatika wa inayatik. Allahumma hfadhna min bayni aydina min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa na'udhu bika ya rabbana an nughtala min tahtina. Rabbana man aradana bisu'in farudda kaydahu fi nahri wa ashghilhu bi nafsihi ya arhamar rahimin. Allahumma kun lana mu'inan fi jami'i shu'unina wa la takilna ila anfusina wa la ila ahdi khalqika tarfata 'ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa alayhi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Fa aqimis salah.